nkwaniriza nate mu kanyomero kaffe naawe osobola mu butuufu naawe osobola oyagala okumanya ebisingawo genda ku Facebook ku lutimbe lwaffe Get Inspired with Simon Senkayo ojja kuba osobola okutufuna. Olwaleero njagala twefumiitirize ku kulinda ebizibu. Kino nno kinzijukizza abasajja baali babiri abaali bava mu kibira okutyaba enku. Abaami bano nga bava okutyaba enku zaabwe, omu kyava asirituka n'aseerera baali balina we bayita n'agwa mu gunnya. N'agezaako ebbanga ddene okusobola okuva mu kinnya ekyo wabula n'alemererwa. Munne kyavaamu amagezi nti omanyi nti kanzire ewaka noona omuguwa, bwe nnaaleeta omuguwa nja kusobola okukusikayo mu kinnya ekyo. Musajja wattu n'ateeka wansi enku n'adduka emisinde okudda ewaka. Waali walako n'adduka. Wabula oluvannyuma nga wayisa akabanga aba akomawo ng'adduka emisinde miyitirivu akooye azze okutaasa munne, ate yamusanga ali ku kinnya waggulu ng'avuddeyo. Kyava amutunuulira ng'aweekeera n'amugamba naye musajja gwe nonziruse emisinde gino gyonna, lwaki obadde tosobola kuvaayo nga wendi? Naye nga bambi asirise atunudde mu kinnya wansi. Agenda okumuyita amulengeze wansi mu kinnya nga waaguddeyo essota eddene. N'amugamba nti wabaddewo akagenda, ekisota gye kyavudde saategeddeyo ne kisirituka ne kigwa mu kinnya. Nabadde n'ebyokusalawo bibiri, okusigalayo gumbojje oba ngutte oba nveeyo. Nabadde sina kyakukola, nange simanyi bwe ntuuse waggulu, naye ntuuse waggulu. Ebiseera ebisinga tubeera n'amaanyi muffe ne tutagakozesa olw'embeera, ne tulinda ebizibu okutusindiikiriza. Mwattu nsanze bangi wano nga balinda ebizibu okubasindiikiriza. Tugamba nti ebiseera ebisinga baba tebannakusindika kubuuka, tosobola kumanya nti obuuka, naye kye tugamba kiriwa. Byonna bye tugenda okuyitamu mu bulamu bwaffe waliwo abaabiyitamu. Biwandiikiddwa mu bitabo, biteekeddwa mu ntimbe nga zino, biteekeddwa mu bintu bingi, nga gwe weetaaga bwetaazi kusoma ofune okutegeera okwo ekintu ekyo ekigendera okutuuka oba osobola okukiyitamu. Kiki eŋŋamba? Tetulinda bizibu, tolinda bizibu kutandika, tolinda bizibu kuvaawo wooli kugenda kukola ky'oyagala, tolinda kusindiikirizibwa mbeera kusobola kukula kutandika kukola ku mulimu gwo. Nze ndowooza nti bangi abasobodde okutandikira mu bizibu ne bakola, naye era waliwo ne bangi abasobodde okutandika ng'ebizibu tebinnajja. Obanga bakikoze, nze ndowooza nti naawe osobola.